الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. Baganda bafa batuuliza ku programu ya Feno Support Islam in Uganda. Nsanyuse nnyo okubeera nammwe akawungeezi kano olwaleero. Tugenda okwejjukanya hadisi y'omubaka sallallahu alayhi wasallama eyina adresi egamba nti as-sabru ala al-adha. Ana nabiyya sallallahu alayhi wasallama yatukubiriza nnyo okubeera nti tugumiikiriza omuntu ku buzibu bwonna bw'aba atuuseeko olw'ensonga nti alina empeera nnyingi gy'agenda okufuna mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala. Walhadithi an abi saidi wa abi hurayra, hadisi ejibwa ku basajja bano ababiri be tumanyi obulungi. Ana nabiyya sallallahu alayhi wasallama qaala ma yusibu almuslima, omubaka sallallahu alayhi wasallama yatutegeeza tewaliwo kintu kyonna kituuka ku musiraamu, teri kintu kituuka ku musiraamu min hammin. Nabbi sallallahu alayhi wasallam ayogera ebintu musanvu n'atutegeeza n'atugamba nti nasabin, senga omuntu afuna obuzibu, nasabi tuyinza okugamba nti obulwadde au wasabin oba obuzibu obulala bwonna oba bumutuuseeko, au hammin oba omuntu ayinza okubeera awo ng'ali mu buzibu akutte bintu bimukutte ng'alina embeera eyo, au hazanan oba ayinza okufuna ennaku yonna. Mathalan omuntu ayinza okufuna ekintu ekimunyiiza, agenza okusaala mu masjidi salatul jamaa, tugimanye empeera zaayo, nasinga n'omusajja ng'awunya stokisi. Omusajja oyo nga bw'ateeka omutwe wansi stokisi emutta busi, omusajja ono n'agumiikiriza natagaana butaddayo kusaala olw'okubadde wali abawunya stokisi. Omuntu oyo afuna empeera mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala. Au ghammin oba omuntu ono ng'alina obuzibu bwe yaguddemu, ng'alina obuzibu bwe yaguddemu bw'ateetegekedde. Ebintu ebyo byonna mubaka sallallahu alayhi wasallama yabitutegeeza. Au adha, ebintu bino biri byawukana, alhuzni wal adha, ebintu bino byawukana. Huzni osobola okubeera nti ofunye ekikunakuwaza n'onakuwalya kuba n'omuntu omulala, so ng'ate adha kiba kituuse ku ggwe wennyini. Omuntu oyo fasabara n'agumiikiriza. Omubaka sallallahu alayhi wasallama yatutegeeza mu maaso nga bwe tugenda okukiraba, n'agamba nti omuntu oyo kiba kimutuuseeko hatta shawka yushakuha, wadde eriggwa nga likufumise. Oyinza okuba nga weerumye oba weekoonye oba akasooka kakusaze oba ekintu kyonna kikufumise. Nabbi sallallahu alayhi wasallama yatugamba nti hatta yukaffira biha min alkhataya, hatta yukaffira biha min alkhataya, omuntu oyo asonyiyibwa amazambi ge yabadde akoze gonna. Hadisi etukubiriza bulungi nnyo okugumiikiriza. So bw'obanga ofunye ekikutuuseeko kyonna olina okumanya nti hadha min indillahi subhanahu wa ta'ala. N'okimanya nti okwekoona kuno si kuba nti emmese yasaze ng'oyitawo noga nti emmese eno bw'esala baatugamba dda toteeka okwekoona. La, osabulu gy'olina nomanya nti hadha min indillahi subhanahu wa ta'ala, n'ogumiikiriza kaffara Allahu biha min khataya. Allah akusonyiwa amazambi ge wasobezza ng'ogasobezza ku Allah subhanahu wa ta'ala. Idhan hadisi etuyigiriza bulungi nnyo okuba nti omuntu ogumiikiriza ku ekyo kyonna ekiba kikutuuseeko, naye bisharutin ng'okimanyi nti hadha min indillah. Tewali kiyinza kutuukako mu mbeera yonna bye tuwulidde okuggyako nga Allah subhanahu wa ta'ala yakikugerera. Kati bwe kikutuukako mu mbeera eyo n'ogumiikiriza, ay yahtasibu ng'asuubira ajran min Allahi subhanahu wa ta'ala, ti Allah ajja kumuwaamu empeera. Kiki Allah kyakola? Kafara Allahu biha min khataya, Allah kyakukolera n'akuggyako amazambi gonna olw'ensonga akitegedde nti ekyo kikutuuseeko, okitegedde nti kivudde Allah subhanahu wa ta'ala. Idhan nga maliriza baganda bange akawungeezi kaffe kano okulwaleero ku musomo gwaffe gukwatagana n'okugumiikiriza, mbakubiriza okubeera nti twekwate nnyo ku kuyiga. Naddala puroguramu eno eyakutegekera baganda baffe, tusaba Allah subhanahu wa ta'ala abasasulemu obulungi kuno ku nsi n'oluvannyuma lw'okugivaako, tubeere nga tugyekwatako tuyige ebintu bingi. Oluusi omuntu ayinza okubeerawo ng'ajja kutwalibwa mu muliro lwakubalira talina ngeri gyayigamu, naye zino zonna media zibateekeddewo zituteeka okuba nti tuyiga bulungi eddiini yaffe tutuuke mu maaso ga Allah nga tusiimiddwa. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin.